Gaza Kirishia. Fit. Kirisha. Bitambula bitya. Alishata. So obisize okubalwa wajja ku campaign ene bitambudde bitya. Ebintu bitambudde bubi. Ndi bulungi nnyo era buli kimu kiri fit. Ngero nagamba abagaza nga 15 temusula gadi zonna. Okyegera muve ku bigambo by'abakadde day. Bagenda kulya kisende kyaffe bagende bekweke. Okyegera tubeere ne muzeeyi. Muzeeyi wa Rusani yatulira wamu. Okyegera. So temusula gadi ba ghetto youth. Focus. Okay. Musically kitambula kitya. Ejambo gutola nti bayimba. No. Musical mupya abantu bali basuubira okubeera. Music mupya kubanga temumunoonya. Nze simala mwezi nga stade luyimba. Oyo kinoonyerezeeko. Ojogera. Bakwadi abatero ziwulire zange ba youth. Basinga nnyo okubeera mu nnyimba zange. Oshegera. So tusasanga abantu nga ba gentleman myaka nkaaga nga bali ku nnyimba z'omugazi. Era nabo babaako ne bwe banyumirwa nesize babaako nnyo. Kuba lyrics zesinga okozesa ziba z'abayuti mu nnyimba zaabwe. So abantu bwe bakulaba nga obudde olulina okola akavidiyo ne Kamiri abantu bagamba nti Kamiri mwayawukana ne Kamiri era waliwo obutakkaanya okusinziira engeri gy'akwamuka n'engeri gy'alabikamu. Bwenkolaganayo ne Kamiri obudde bwo oba ne Mayanja Family eri etya? Eri bulungi talina buzibu. Kozi nabo balina ensonga endala ze bateekawo. So omanyi okuva lwe wava mu Kabira? Akabira weewa? Akabira y'omufango. Gye nali mbeera. Olaba namawulire kivaamu ekubya. Kati nze ndi mugaza. Oba otegeera. Kale ate nze mbeera mu kibira. Ate mabegako wabeerako naye nga mubeera mwenna. Omuntu okuba kyaliwo sinkusula naye. Oba omuntu okuba nga mukwataganyeeko olumu nze kati ndi mukono gwa Minisita Balan. Mbeera wuwe. Mbeera mu active. Enkolagana ekyali mbeera gumi tebeera shata. Enkolagana ekyagiri mu maaso bulungi ne Alien. Bantu bange bangi nnyo nga ne mukyawa tojja mmanya. Otegeera. Sivangayo kwogera kintu kyonna nomanya waliwo ebyaliwo. Otegeera. Naye nga nze wendi nsigala ndi shata. Ofaayo senga obyogera obudde buno. Nze wendi ng'omugaza. Nze ndi mu youth owa ddala nno. So abantu baddemu bakulabeko ng'ozeeyo Kabira. Nangina kolayo ki? Kubuuza ku ki? Obuzibu bw'abannamawulire mwekubya nnyo ebigatto. Kubuuza ku kyaliwo. Kubuuza nze ngende mu Kabira. Nkoleyo ki? Luli abantu bakulabako. Nze atali kinyonyi. Gobo ndaba ndi mu style yaki. Ndi kisolosolo. Beera active. Kachumba alolajja. Ngopazo ogambo otya. Nze reporter wa CNN madoa. Omwitala la madoa. Lala madoa yaza mu Uganda. Yes, Pazo Runabe representing aka Pazo Runabe aka yes. Commander. Yasuza zina kwa yasuza mmagu. Jambo. Kamaliriza ndio. Bagenda kunsanga. Agenda gamba kiri lipazo bannange. Abachina b'olwala bagenda kuwasa tutuwa kusente. Apanda ateri lipazo bamugamba ki. Era wobera ku TikTok ne kafuka wali afande kwena sanza kwagala nnyo. Ebyadde boss wa. Zagande yazanye bonna. Abakulu okubanga on December kulu mwagala kunsiba. Kale wagamba. Amayino niwe yagamba ba DPC bato babera bagala ono DPC wange. Yebale kumze. Wendo nakugamba. Mwala wampa. Apabye bwana. Angambye ino okujja obuze. Ega bakulu twali buze. Komanda jebaleko. Mujebaleko bana. Kale tukwata selfie. Kakutaya bulungi afande. Kaselefi kanoze. Selfie next sododo. Twekwate wano kaselefi. Oyina simu. Muwe simu komanda kwati. Ayagala ya fita. Mutere mwe ya fita. Ayagala nacho. Oli kunacho. Chechi kunja kazizi. Ogambe ta? Hakutaya bulungi. Obudde bwe. Sanyi.
Ibyo byoyogera bisanyusa. OCCID kakati OCCID Chibale then this was ID. Okay. Wabalo tu Nacho wagamba bagenda bagenda ku Tendo tafunyere video. Yando kote chibugina. tuzina amazina Singa afando gazina. tukazina Amazina gari amani. Ladies and gentlemen, omwami Ronita Come on. Fina! MP goes to road. I represent people. Yes, he represent people, but he have to be your Africa abantu go limokam. Madam Kwan, Mpia ino kuba shosho. you don't do things like that. Or ino kuba shosho. You have to be decent. And not this. That's not the right place. Ne as afande musitu de chifu. Madam Kwan, no, I don't do things like that. Tugenda chiko. What do? Waguze piro. Akantu kwangu kataddewa. Kuna piro satu naga piro satu. Your Excellency, we want to welcome you to Kagadi district. Omukulu President tukwenda kutangira mu district ya Kagadi. We also want to recognize all the church leaders who are here. Tukwenda kutangira abembezi b'enyikiriza zona abali hano. We also want to recognize Hope Sobosi Isaka. Tukwenda kutangira abakuru hanga Sobosi Isaka. And as it was said before, we want to thank you for having a constitutional provision of freedom of worship. Tukwenda kusima abokuteka mu constitution yetu ya Uganda abantu kutunga obugabe okuramya mu ngeri yona ebakwenda mu nyikiriza zona. Your Excellency, we want to thank you for what you've done in Bunyoro. Omukuru w'eihanga tukwenda kusima habw'ebintu ebyokozere mu Bunyoro. We want to thank you for the good roads. Tukusima habw'enguudo enungi. We want to thank you for the oil roads. Tukusima habw'enguudo ez'amafuta. We want to thank you for the stadium. Tukusima habw'ekisai kyaitu ekya Hoima And eky'emipiira. I can assure you it is the best stadium ever. Kandi niyo kisingayo munsi yona. We want to thank you for the Kabarega International Airport. Tukusima mukuru w'eihanga habwa airport yaitu ya Kabarega. We also want to thank you for the university that you're constructing in Chikube. Tukusima habw'okutombekera oba kutwikiriza kubona university eya Bunyoro. Your Excellency, I want to thank the chairman who raised an issue of upgrading the hospital, but most importantly, thank you because that is in the National Development Plan for upgrading this hospital. Tukusima chama NRM abokubaza kuongeza mtindo wa Kagadi Hospital kandi tukimanya already kili programu ezokukorwaho. And the road of Mohoro Ndaiga is also in NDP4, subject to be worked on. Norugudo rwa Mohoro kyatekana Ndaiga nawo lumu NDP4 kandi lwokorwaho. Your Excellency, Kagadi has 35 sub-counties. Your Excellency, Kagadi ina magombora 35. Kagadi Town Council and Mohoro Town Council have 32,000 voters. Mohoro Town Council na mbele tuli amu na Kagadi Town Council baina bandezi ba Karuru emitwale 3.2. The people of Kagadi are requesting for a municipality of Kagadi and Mohoro. Abantu ba Kagadi bakusaba mukuru w'eihanga ngo bahereze municipality ya Kagadi na Mohoro. Your Excellency, because of the size of the district,
Excellency, our size of a district Kumangoto. 35 sub-counties. The people of Kagadi are also requesting that you add them an additional road unit. Abantu ba Kagadi abadisi Kumangoto ne bakusaba obongere road unit eyakabiri. They are also requesting that first they are thanking you for the 1 billion shillings that you've been giving the districts for road maintenance. Abantu ba Kagadi bakusima abwensimbi akahumbi kamu akawene heza district abwengudo. But because of the size of the district, Kyonga abokuwa district Ngoto, they are requesting that you support them and double that money so that they can be able to maintain their roads. bakusaba kusente zongere ziruga bilioni emu zigenda bilioni 2 zisobole kurola engudo. Your Excellency, the issue of the human life conflict. Omukuru weyanga ensonga ebikuya ebitwaliza abantu baitu bakyamajanga muhogo. Where the chimpanzees are eating people's crops and eating people themselves. Namberi chimpanzi oba ebikuya bikusise ebintu byabataka ebibalimire hamu n'okwita abantu. They are requesting that you compensate the owners of that land and cassette that place for the chimpanzees. Abantu ne basaba mukuru weyanga mutusasule abo boona abaine mu itaka kandi ekikala ekyo tukifensire ya chimpanzi. Your Excellency, in this place we have an issue of absentee landlords. Mukikalo kino mukuru weyanga President, way to the female national vice chairperson. Abantu imeno mitirisa byanyu. Mukama wange President, okantuma itomba ile Nairobi, nkuchigirire akiro kya Kenya ekikuru ngagira kwijangerere iro tikigendereire mukama wange. President wa Kenya enganja byawe buto akuramukize muno kandi agambire akuniza kurabanu na pasente kikoto muno kandi akimanyire ngoja kukikora. Bakama bana abantu bakagadi ningoza kubasima abo kwijo mwingi mweterero mungaro eyo sigino Your Excellency eyo sigine kuolekya ngwakaru abantu bakagadi tuli hamu kitole tukwenda tukakuhereze paka kuwulira bulungi. Abantu bakagadi mumanyire bajekere wange muzeyi hano nafunaga kyenda kikumi hano akaruwako mwona n'obundi obubaire niburabura. Your Excellency abebebezi bawe bona bakwatiranize hamu nanyoweka bahano emirundi mingi tulengera okurora ntubateekaniza bantu bamukama ebibabaliza bobyona ebya Luteete omuhanda gwa Ndayiga n'ebindi byona tukabibazaawo kandi kakuweereza na ripooti. Mukama wange ntikwenda nkumalira obwira bwekuba nkimanyire okugenda Kikuube kandi nakyo Kakumiro tuli mugiya tukulinzire butundu tukwenda tukoleke nakyo Kakumiro abantu baliyo. Mukama wange President nkwenda kusaba abantu bano buli muntu abewo obujunaanyizibwa bagende basewula akalulu kamweyo koona ntuhanyuka kwe twateeseze liiso maliiso kandi tugende tukateere omuwindi twena tuweeyo habwokuba bulijjo obundi percentage eyokuteera obulu abandi basigalayo. Mukama wange nikakoba kimusemerero tukusanga otakabalize naniwe nafuna chance. Mukama abalinde abantu bakagadi tukubasabira ebiro 15 itwena tugende teera akalu. Mukama akulinde Your Excellency, Mukama alinde abantu bakagadi.